mukikoze. Allah wamenye. Buli muntu yenna atuuka ku kirungi, you pass through hell. Oyina bingi by'obutamu. Bano bashiyuku bammwe bano abasomesa bonna abasomesa tena omu yafuna diguli gy'alina ku mukeeka abadan tekiri. Buli omu yenna yalafuubana yakola kyateekeddwa okukola okuyitibwa omuntu olwaliro ekyo kyayitibwa oba kyafaanana. Kyova olaba abantu bw'oba tosomye abantu bakozesa nnyo okola ennyo ensobi. Abagagga batukozesa nnyo ensobi. Anti alina okuwa ekanzu gy'onooyambala. Shakufaayimu ekanzu lwajja yambadde. Tunda abantu amakanzu ge bayambadde. Baagaterekeranga gayidi. Naye olwaleero okyusa bukyusa n'oyambala era n'okwata eri. Era alina stokisi za bituli. That was the bwesito bukyalinga emabega. But people learn. Ne bamanya nti omuntu atuula wansi nasoma. Tusimanyi bulungi. You've burned the midnight oil. You've sacrificed comfort and sought knowledge, which is in itself an act of worship. The Prophet ﷺ says, whoever follows a path in search of knowledge, Allah will make easy for him the path to paradise. N'olwana, n'ogaana okwebaka, n'okola buli kimu, ebbanga ly'omala ng'olafuubanye, Allah subhanahu wa ta'ala akukolera obwangu mu kkubo erikutwala mu kweyagala. Babitiibwa our dear candidates, as you step into the examination rooms, inshallah come Monday, know that your pains, I repeat and get it, that your pains are not ordinary pains. The pains you're going to use on Monday, starting from Mondays, ezigenda okujjako eziddako n'eziri wakati awo, kimanye they are not ordinary pains. However, ekyo kyogenda okubanga okutte, they do carry your future dreams. Your pains, they will carry your dreams, your family's hopes, and the prayers of your teachers and this entire ummah. Tonna nga batudde wano tubasabira kuyita tujje nga mbogo college yakoze bwetu naye nga bw'osaba n'abalala basaba ne bateeka mu nkola. They give no room. They give no room to gossiping. Wamulabye? Director yalinje. Sekafaayimu nedda akakofiira. Nojjanga oteekayo ebigambo byebagadde okuteekawo. Lwaki? Gwakadde k'olina kyakebyo. Naye kitegeere nti emyaka gyonna gy'omaze ng'osoma kitandika ku Mande. Ebirooto byo obadde nabyo obitandikako ku Mande. Maama wo, senga wo, jjajjaawo bonna gye bajja ssente essubi ne bakuyiramu bitandika n'eppere gy'ogenda okukwata. Kyokka abasomesa bo bambi nabo beegayirira. Nde mwaniriza musomesa wa biology afuluma. Ngera bamwogeddeko ne musanyuka. It is you to give him a credit starting that day. You sit for that very paper. Mugenda okumuwa credit, director amugambe nkwongedde ekisanja n'obusente obadde olinamu nkwongeddeko. Buli omu bitandika ku Mande. Atulage oba badde ddala akuwa bukubi ekyo. Mujje oba mwayiga buyinza kusoma baniseni bbaana ne mugirekaawo oba mulina ekintu kyo aiming at. Mujjukire that success is not only in grades but in values. Which values? Is of Islam. That is honesty, patience, humility, and tawakkul. And that is the belief or the trust in Allah. We are time bad. But my caution to you is that there is nothing new they are going to tell you. You've had every little thing we are hearing out right now. The teachers have done it. Mwayingira mu kirasi in the so-called briefing. Nemutula mu briefing ne musoma. Ne babagamba mukole bwe muti. Mweteeketeeke bwe muti. Yes, mumaze okusoma.
Like my brother here said, genda tuka mu kibuuzo. Onoba tuse mu kibuuzo. Kumacyango ozukusana tulagera ku muba. Amani Qur'an isoma ku ayatul kursi. Bwotuka mu paper boat biidhinillah. To baba. Bagenda okuwa paper boat ngoba kukakusiimula amini kubikula. Calm down. Edakiika ezo zibawanga bakyaba monitoringa within your room. Musigala ngosoma owegayya Allah subhanahu wa ta'ala. Ogamete bismillahir rahmanir rahim. Ngagenda okulya emmere. Watugambye that is your future. Your future starts from that very day. We start with the first paper. So kindly kola kyoteekeddwa okukola osabe Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'ono omala okumusaba tuula wansi akajanja kamuyina papa yatandika Monday genda webaka nze nebaka genda webaka nze nkyasoma. You had time to revise. You are not going to revise and press each and everything that very night. No. Muganda ngo ojja kusumakira otukwe papa ogenda okuddako engulu nga mbutuuka ne wawandise essaawa ennamba. Bw'abanga atambula onajja obbaza okusaako abakumonitaringa tabadde nnyo vigilant. Go, take your time, sleep. Bagenda okubuuza byonna obadde obikolamu. Sleep. Omala okwebaka alhamdulillah. Ozuukuseeko weebaze Allah wo osabe. Kuba yamanyi ffe tusaba busabe. Mwe bakulembeze b'enkya, mwe badokitaazi b'enkya. Bwe munaaba temukuze nansa, that's why mbagambye bitambula byonna. Soma osabe Allah omuwa respect y'omutima. Because none of you mwenna abali wano teriyo n'omu alina buyinza ku kikyana abeera. Ozinga seka bagambe nti eri abajja okukula. Nsobodde simanyi nti we bali sheekh. Naye agambye nti mulimu abajja okukola ki? Mulimu abajja wano because wali muzibu nnyo mu mpisa. Ng'oli mukambwe buli omu akutya. Bagamba Sakoli ate okusala ku mbogo. Namulaba mukambwe mu aboggola asomesaawa ku mbogo. Mbogo college. Kale. Ne bakuleeta no papasi ne balaba fayimu ayina ekiwago muwanvu asobola okukuba owuli. Kati gwe n'ojja nga bakuleese balinga abaleese ekizibu wano. But if you know that this is the only way to success, bino bagamba nti mu ggwanga temuli mirimu, yes, naye ffe tuginoonya. Abaginoonya Sheikh Numan wanoonya ku mulimu.